okumunuuna ebiboolo kyokka bibeera biddugala. Abasajja ennaku zino abakozesa batako ate abasajja osanga nga bafumbo ng'alina famire ye, alina omukazi n'omwana, nakwana n'agamba nze njagala kulya batako. Ne weebuuza lwaki tagisabye mukazi we. Just abamu nasi bagge mwattu, abamu baagala ku experiencinga, abamu babanyumiza n'agamba kati wabula nina ogiyitako tebakyayagala just sex yeka nti kiggwe nedda. Balina ebintu bye baagalirako nga okumunuuna ebiboolo kyokka bibeera biddugala. Olaba nga weesise kati teebereza abinuuna nga biwoomerera. Oyagala bikaayirira? Anti tebina beera na test. How many people have you kunuuna? Abawala bonna gye muli mulekerawo obwenzi. At least beera ne bagayi bo babiri. W'olaba nga kikususseeko nnyo at least basatu. W'olaba nga tebabalansinga bulungi bintu koma ku bagayi bataano. Please, obwenzi kibi bulwaza, tujjamu ebirwadde bingi. So kyonna ky'okola lekerawo obwenzi. 5 guys are enough. Kati nze nyambala akabina. Wembeera nga nyambadde akabina ng'ewonzijayo nyambadde ekibiina kyange. We bankwata tosobola gamba nti oyambala akabina? Nyambala akabina cause abasajja babyagala. Ate nze sikayina kati naakafuna ddi. So you were flat screen? Ndi very flat screen. Naye kati wali abasajja abaagala flat screen meetingzeko abazungu aba Arabu. My ex yali Arabu. Sinaba kikinga bakusekerera ebigalo bindi byeyamba. Nange sibyagala. Ebigalo bindi? Lwaki tobyagala? Bye baproposingidde? Nabadde nyambadde gagozi nze nga bamproposing. Abantu bakaba kuva ku lujja ate mmwe mulemerako bulemezi. Tetwagala. Shami. Bannange. Anyway, tuli ku That Truth Media. Go subscribe, like, follow. Ndine Dami. Once again, that's the second time. Dami Sandy. Yeah. Yes. Guba bamukutute no mu kifo kya Bay. Ffe twakulanga buli holiday twagala nnyo okugenda tukiringiraawo. Bakutute kwa Acacia Mall. N'oli ebyokulya by'omusajja. Acacia ya Bay. Nalabyemu n'abazungu n'abayindi nga bava kulya kaamulali nga bakuproposingira. Nawadde saagala. Why would you even refuse a proposal? Why? Oyo omusajja alina emizeegi emibi by the way. Alina emize emibi? Mukopi. Omukopi agula ring, proposal ring? Anti omukopi abeera amanyi okulabirira omukazi oyo nabbeera wuwe mu maka ge. Tugenda kugendawo. Anyway, Ndine Dami once again namuleetako wano ku channel n'atunyumiza ebintu kodi z'abakazi baside chick. Anyway, kati ng'oyagala okugula ebintu China bamuyita Buy with Joseph. Yeka gwe tugulako ebintu China. If you want to buy anything kasita biba nti ekintu kiri China mu butale oli legit bamuyita Buy with Joseph. Enamba kweziri okwo. Ate oyagala okugula emmotoka olinamu akamotoka? Siina. Abo abasajja goba. Anti si buli omuntu ayagala okuvuga. Nsobola okufuna emmotoka naye nga saagala kuvuga kimanyi. Kimanyi. Naye ngenda kufuna. Gwe emmotoka wayiga vuga basajja. Of course nina okubavuga. Okay. Nabo banvuga. Okay. Kale ng'oyagala okugula emmotoka ennungi, emmotoka etagenda kukutawanya, ng'emmotoka togenda kusanga kukuba bakusike nga tonamalayo balance bamuyita Solar Motors. Kasita otuuka e Makindye. Gwe kasita ng'oli mu Uganda jangu e Makindye tuuka ku nkulungo ya Salama Road ekidda ku Entebbe Road waliwo amafuta agayita Africa Oil, then opposite awo Solar Motors waali. Alina ne branch endala we Kibuye kasita nga akava ku police ojja kusanga ekizimbe kinene kiriko na interiors but opposite kuliko akakuba akavaako awo wenyini we tuba tugenda okuva. Nga mukaaga December tulina gye bayita the Farm Meat Festival ku Mulinza Farm Ezirobwe. Ngenda kutwala ku Mulinza Farm Ezirobwe nga mukaaga December olye buli kika ky'ennyama. Kubwe ogenda kutwala ku bino. Ate nga ngenda kutwala.
Nemwe abakazi mwabaki. Nange bulijjo njagala ogendayo. But I've told you ngenda kutwala and still tondaba kukkiriza ogamba ku bwerere. I'll take you dummy. Yes. Tugenda kubeera Zirobwe ku Mulinza Farm Festival. Ku Mulinza Farm. Then bagisa the Farm Meat Festival. Abamanyi Solin Foods Makindye. Ku Solin ko wali ogenzewoko? Oyulya buulizi. Ntwalayo nga tuvudde n'enjala ennuma. Ozenjala ekuluma? Enjala ennuma. Olwala temukyalya. Oluva okukyala kwe kusaba emmere. Eno oli mukopi mukwano. Kyogamba mba nkubiseeko nnyo. Mbuuziza bubuuza. Nze kasita simiitinga muntu nga temuliimu kulya. Kyovula ababalya. Ndi kyakulya. Nga 6 Desemba tugenda kubeera Zirobwe ku Mulinza Farm nga bagise the Meat Farm Festival. Tugenda kubeera ne Winnie Nwagi, tugenda kubeera ne Rage, tugenda kubeera ne King Saha. Okuyingira emisana wokka gigenda kuba emitwalo 15 ate oba oyagala ekiro nga kuliko ne tent emitwalo 2. Family y'abantu 3 miliyoni 5 nga kuliko okulya, kunywa, kusanyuka n'okusula. Farm nene nnyo, kuliko buli kisolo, kuliko buli kirime, kuliko ebyensula ebyokuzanyisa. Games zino ezedde ez'omukyalo, kwepena, kubuuka, hide and seek, byonna byebiri ekifo kinene. Njogedde ebisolo n'oseka. So I do not know why you're laughing when njogedde ebisolo. So olwo olunaku lugenda kuba it will be a family day out, it will be having fun. So tugenda kubeera Zirobwe nga 6 Desemba. Jangu obeereyo fenafena ekintu tukube tukifa bakule bulungi nnyo. Okitegedde ekintu ekyo? Soko lindeko bulijjo Sula Motors ali eno Makindye. Yeah, true. Okay. You didn't know? Mukwano gwange ayagala nnyo Sula Motors. Amwagala? Amwagala zaki? I don't know. Yamulootako lumu nga mwe namba ye. Nenga just namwagala. Yamuwulira wa yali okamuloota? Kati anga abantu bamulanga anti yamanyi buli bondi ya motoka bagita Sula Motors. Nakamugamba nti bondi zibeera n'amannya ag'enjawulo. Mukwano gwe yani? Shami. Yakola atya? Ayagala omusajja gwe bayita Sula Motors. Tamumanyi, omanyi okwagala omuntu nga tomulabangako. Kati yakola atya ogambye yakola atya? Yamuloota nga musomera ennamba. Kati Shami okuzuukuka ng'ennamba ye tewera gye bamusomedde. Era tetumumanyi, tetumulabangako. Naye nga mukwano gwange amwagala nnyo. Luli tuwadde mu kibba bagagga kati kirimu tutuuse mu kiroota bagagga. No just omuntu omwagala byallo nga tomumanyi tomulabangako. Yamusiima busiima. Yamusiima. Shami abeerawo? Simanyi. Ate nga mukwano gwo? Simanyi. Simanyi wabeera. Sula Motors sigenda mu abantu b'Nansana. Agambye abeera Nansana? Nze linnya lindabikira. Bwe batera okusalako irigwayo litya Shami? Tukireke. Shamura, Shamira, Shamimu. Shamusa. Abinansana bye basalasalako amannya bitakwatagana. Gwe okimanyi Makindye omwana abeera Makindye mu nnyumba ye ya mitwalo 3. Naye nga kalinga ttooyi kati niwe kati. Genda mu nnyumba ya 3 ey'Nansana mba nsula bulungi nebaka n'amagulu n'empani. Kitegeeza wa mutwana kulaakulana. Ng'ennyumba zirabika bulungi mukwano. I dare you to visit my home. Anti tenete we munkwatirayo. Kati gowoomawa. Omanyi abasajja betukwata be babeera abafaanana. Manyi. Baba bayiwawo omubiri. Mukwata bakwate. Omukwata omwesibaako. Abasajja bangi babakwata by the way. Ne baba raping lwakuba teboogera nenga basajja babakwata. Okimanyi ennaku zino omusajja asobola okukozesa omukazi n'alowooza nti amukozesezza. Kumbe nange nabadde njagala either mukozesa oba mweyambuliramu. Mweyambulira mu basajja? Bulungi nnyo emikisa gigaana nga watambuddeko ne bagamba funayo omusajja omweyambuliremu. Kati ye n'omuwa n'alowooza kukozesezza. Era balina okwegendereza baana. Obupiira bubeerewo. Obupiira newokozesa akapiira souls connect. Emyoyo giconnecting as long as you have sex. So these days mubikolera ddala. Olaba omusajja n'olaba nga tolina ky'omwagaza okugyako muzaalamu. Nakufunisa olubuto n'osirika. Asanga akaana kwakashiya nga kamufaanana. Nga wayiseewo emyaka.
Nami tonsinikira. Sikulimba. Oluvanga mutandika okukaba obuyambi late. Abakazi ennaku zino agenda okwewaayo okuzaala bambi nga tayagala na buyambi bwo. Batini nnyo nga wasooka n'omulimba love. Ne kati nze ddami wabwe togenda kunimba love. Tegose okukoleke nga tetunnagenda wala. Njagala osooka olaba programu za Mickey ze yatandise? Nziraba. Obadde ng'owuliriza wano abakazi simanyi biki. Wamulabye wabasunsula. Tugenda tuuka waawo. Sooka muli ku proposal. What made you reject the guy? Nabadde ndi awo nga bansindikira akavidiyo ne bangamba ono omuwala omumanyi wamukyazaako bamuwadde proposal atunulidde omuvubuka ng'ekyennyanja. Ekisooka bambi mumpi ekirala azina ku TikTok. Azina ku TikTok. Like dancing? Yeah. Okay. Ate ayina sente ze zabadde azimpa bambi. Abadde azimpa naye era bwe yali kuteoko. Simanyi. Mwana damina. Ongambye ku TikTok akola ki? Akozesa amannya ki? Ngenda ganoonyaako njagga kuwa. Kati gaayo oyo mukopi. Bwe yankwana namugambirawo nina boyfriend. Nakkiriza ne mugamba naye boyfriend wange tuli kumpi kwekyawa. Nze omuntu mulaba nga tuli kumpi kwekyawa. Nakkiriza n'agamba itoke ngenda balinda mu ekyawe. Ne mugamba oba otulinda oba olina okuba ng'ondabirira. Ngeri wetwekyawa. Kati nga ne tugezaako nga wetwekyawa. Ne mugamba kati okulaga nti oli serious nguliraayo akaki akamotoka. N'agula akamotoka naye jjukira simanyi kuvuga naye bambi kaali kalonte akamalaayo. N'agenda ng'asasula mpola kati nga nze mugambye mpa ebbanga tuli kumpi kwekyawa ne boyfriend wange. Kati waayitawo ebbanga of course nga boyfriend wange yavuga emmotoka. Atubeeramu nga mbeeramu nga yanvuga. Ani? Boyfriend wange. Gotenaba kwekyawa naye? Gwe sinaba kwekyawa naye. Ebbanga liwamu ali tinatuuka kwekyawa? Nga tuli mu process anti nze siva mu relationship nga sinawona. Mbeera naawe nga ndi mu kukyawa. Okay. Kati ngenda okuva mu relationship nga mponye. Kati already ngoli kyobola nga nze sikaaba wanvudde mu relationship ngivaamu then olweggulo nenfuna omusajja omulala. Kati ono yaliwo nga backup ng'alinda oli twekyawe. Kati ne tulwawo kwekyawa n'olinga ngamba musonyiwe biki naye nga nze ndi mu process emukyawa. Kati yatusanga wali ku Oryx ku mafuta nga tuli mu kuvuga motoka. Nona mafuta gaba TikToker? Gye yampa. Gaba TikToker we babeera nga bagenda mu bivulu byabwe. Simanyi nawe bigenda? Sibigenda. Kati Oryx waliwo kimyewo ki? Twali ne boyfriend wange twevugamu. Mu mmotoka yani? Mu mmotoka yo n'omulala gye yangulira. Anti yagamba agenda beera patient with me. Ekitegeera. Kati n'atuuka n'atwekiika mu maaso n'agamba emmotoka yange mugiveemu. Naye yali mutuufu? Yali mutuufu nga yagamba agenda gumiikiriza. Ate ebbanga lyali ligenze ate emmotoka ekaddiwa. Omuntu wagamba nti ngenda kwekyawa ne boyfriend wange then nkwagala. You have to wait. Kubanga nze muntu abeera n'omusajja nga ali mu kunnumya ne mugamba I'm sorry tugezeeko biki kumbe ndi mu kukyawa. Kati lukyalumu n'enkita nga tokisuubira. Yes. So ne mugamba nze sobola moving in nga sinaba kuwona olina okuninda n'empona then ate sobola beererawo nga siri mu relationship nze. You can't? Olunaku ne lugwako. Sisobola. Okay. Kati bw'aba kiika emmotoka n'agamba muve mu mmotoka ye? N'agamba tuve mu mmotoka ye. Of course kuba yali mu mannya ge. Yali mu mannya ge fine naye yali agiwadde nze. Ate nze nali mu relationship ate ng'akimanyi nti nina omusajja. Kati n'agamba lwaki boyfriend we yavuga emmotoka yange biki mugimpe. Ne mugamba ono ndi kumpi mukyawa mbuzayo ennaku emmotoka gitulekere. Namuza eri wabbali. Kati ono nga tamanyi nti oteesa kumukyawa? Abeera takimanyi. You negotiating with the guy nti ogenda kyawa ono nga negwo negotiatingako omulese wali ebbali. Anti ono kiba kituufu ngenda mukyawa. Nga n'eddakiika z'obulayo omukyawa oli muzoogera eno oli yetamanyi alowooza mulimu happiness. Ennaku bbiri like nina bye mwagaza oba nina ebipapula bye njagala asayininge then. Kati awo wonna mu process y'okumukyawa kuba ogambye wamugamba obulayo ennaku bbiri omukyawa nga ne mu buliri mugenda. Private parts ziba innocent.
tusobola n'okwekyani tumala omwaka nti twogera naye ne twesanga ne tweri. Private parts ziba innocent. So it's the heart. Omutima gwo guba guvuddeyo. But the private parts? Nezinyumirwa kuba zo tezimanyi byaffe. Okay. Yeah. Kati natwala emmotoka ne tukyankalana. Kati ate mwe twakyankalana ate nga naye ndi mu kukita. Kati boyfriend wo emmotoka wali omugambye ogijeewa? Nali mugambye waliwo agimpadde. Ng'omuyita otya? Oba oyo mulenzi naye yali musirusiru, omuntu tomuwa yadde n'ekikumi. Mulenzi ki ku bombi? Ono omulala boyfriend wange gwe bansanga naye. Kyokka ng'alaba ndya nyambala nsiba enviiri kyokka era n'abeerawo mu relationship. Ndowooza yali akimye private parts kuba ogambye zo ziba innocent. Anti kale yali annyambako ebintu ng'ebimu kwoza ngoye nga sikyateekamu ssente, kwoza bintu kufumba, olumu obudde ku mulimu okoye nga kabeerawo ne kanyamba. So kali kafuse ka house boy? Anti tebaagala kola. Ekitegeeza wafuna omuvubuka nga gw'omuteekamu ssente? Naye simuteekamu ssente. Kasita obeera ne ssente zo ezikubeezaawo gwe nga gwe. Nze tozimpadde it's okay. Kasita oba nga ogenda kukola emirimu gy'ewaka. Mirimu? Kwoza ngoye, nikazi zange jjukira oba olina ozisookinga ate nsambala nikazi nzambala just nga ngenda mu periods. Kati oba olina ozisookinga for that period. Zooze. Yeah, periods? Yeah. Wazigenzemu omusaayi gwe toyagala manya alina obbikola? Alina okuzooza. Gwe toyambala nikazi? No. Are you in your periods now? No. So you're not in a nika? Yeah, I'm not. Ate ng'ayambala akateteeyi kampi? Newemba mu kasikati kampi. Ate kana akateteeyi kampi? Werinda kuwotula ku boda kesika gwe akatogo tekajjudde enfuufu? Ku boda? Nze nninya boda. Wali ndabyeko ku boda? Nakulaba kuyeemalabba. Naye Mukama Katonda abaana bajja kubafalanyi gole ku boda. By emergency. By emergency. But anyway, sambala mpala. Oba ndiwo oba ndi ku boda oba ki? Sambala mpala. Nemo public, if anything happens, public, no. Anything like what? Falling, kato huyo amala kagundi bubwa rappers empewe kufuye akantu kambuse waggulu. Ebyo bya film, omulaba nnyo film kati empewe egenda kunsangawo enfu. No, anything can happen. An accident is an accident. Anything like what? An accident wetukawo. Mwambala obukondo. Kagize we kati oyagadde gwa mulaba nnyo abaana nga. Mama ngwanneegala bwenti. You never know how you're going to fall. No, please. I'm reserved. Ojo negeneze n'engeri gye ntuula, engeri gye ntambula, nze nasomera ku St. Joseph Girls. Ng'okudduka omuwala oyo bakusanga ng'odduka baggoba. Enkuba bwejja. Enkuba bwejja ne oba otam either funa we weggama oba ogitambuliremu nga todduse. Omuwala okusanga ng'oleekaana nga baggoba. Suspension. So nze I'm reserved. Engeri gye ntuula, engeri gye ntambula. Mbeera very careful. So kati emotoka omuvubuka agikwata olwomuddamu ddi okukwatagana ne okakwe propose? Kati anti abasajja abamu olaba abantu abamu bali eyo mu relationship zaabwe naye nga baawo kigambo kimu, hey baby I miss you, kimukomyawo ewange. Awo yakuggyako emmotoka yafuna omulala? Kirabika yafuna omulala. Nze sinze muntu alondoola abantu besoogera nabo. Kati nali awo nga eri kiwedde ne mugamba I miss you. Nagamba you for real biki naye nga ayagala okujja ewange nze saagala muleeta wange. Omanyi abawala engeri gye bayisa bagayi be batayagala. First of all, wamugamba omumisinga kuki? You guys had never had anything? No, omusajja teyeetaaga bintu bingi. Gwe mugamba I miss you. Wadde tumbango kye mukola? Mugamba I miss you. Naye n'akubuuza are you for real? Ng'azifu waliwo ekyali kibaddewo. Nagamba anti kasita omugamba I miss you, nagamba can we talk? Anti nze nkimanyi mu relationship zange nze buzibu. Kati ekyo nakikwata bambi ate kizibu nnyo relationship zange okuggwawo ng'omuntu yayenze nedda. Mputu kuddamu basajja biki naye nga wekituuka kwagala omuntu mba authentic, mba njagala omu. Relationship zo gwe buzibu? Nze buzibu. Kati nakikwata omuntu kasita omugamba I'm sorry, nakitegedde nze buzibu ng'agamba can we talk, meet and talk, namugamba ya.
kati of course mugenda okwogera muba mubitereezezza kati naddamu nandabirira bambi nga mpa sente ze. The guy used to give you money. 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 He used to give me money. Kati ate obukopi bw'ogamba buvaawa? Anti oyo asobola okugulira akasaati n'akatwala. Emmotoka teyagitwala. Ate emmotoka yagigula naye ng'ogitambulizaamu ate bitereke byo. Anti yali akimanyi nina boyfriend. Oyo yali boyfriend kyali kitereke. The way you've described the guy. Wanakwana ng'oli mufumbo n'omugamba olina kunkubira ssaawa west. Yes. Alina okugendera ku mateeka ago. Yes. Yeah. Kati namugamba nina omusajja, so you have to wait. That means emmotoka gye yagula oli omusajja yayina ng'ogivuga kati yali ayagala ani abaagivuga. Igwe. Nze saagala kuvuga. Katonda mpimponya nzija nakabazza nti si kuba ggwe ntemako oli amagulu. Ani? Gwe boyfriend wo. Nze siina budde butema bantu ba relationship era wenkulabira ng'okola ebitasaana nga nkuleka. Kati mutuka ntya ku lunaku lwa proposal kwa Kasha mwali mugenze naye ye akuyita? Twali tugenze kulya ice cream ne mukwano gwange. With your friend Shami? Yeah, but Shami Shami namulaba n'ebigalubindi bya Woloding ku gundi mu video ng'akukomfati ng'akwatakwatako bw'ati kkiriza ng'omulala gamba gaana. Oyina mikwano gye gitakuzimba. Omu ali nagamba kkiriza oba baali bamuwadde ssente omulala ali nagamba gaana. Ogambye bamulaba n'ebigalubindi bya Welding. Nazo ziba galubindi. Kale ngamba kkiriza naye nga saagala. Ate Shami buli kimu akimanyi nti oyo gayi simwagala. Shami amanyi gwe njagala ne gwe saagala. Wanji? Yeah. So you guys first do a meeting on guys bemba mudating no nyonyola bano nti ono. Kati Shami nangamba oyo simusimya alina obuswiriri. What's obuswiriri? Okay, bumustachi. Oba ekintu kyonna kale kyakulabyeko nangamba oyo simusimya ne wenneekaza neekwagala. Mba kiina mu bwongo mukwano gwange takwagala. Kati yo choice eva ku mikwano gyo? Not necessarily naye mbeera nnyo naye. Kati bwe tuba tugenda mu meeting agaye nga tetumwagala mugamba ono tetumwagala naye toseka weefuge. Mumanyi nosekerera abantu. Nze nina muganda wange gwe sasobola kubeera naye mu public oba mu kufiirwa anti dakika bbiri tuba twabwatusa. Tetujja kukulaba ng'oyitawo ebitagwanidde era oba wedde. Gwe kakati Shami buzibu ki Shami bwe kugamba obuli ku muvubuka ono yakwadde proposal n'ogaana. Ne mama naye yazogaba proposal yazenga agenda okutyaba enko mu nsiko. No, he's a gentleman. Tayambala nnyo bisuit. No, what yambadde suit but nze bane already nali biased. Omuntu omanyi omuntu ne woba like ne waba yeeyisa bulungi nga tomwagala tekijjawo kiri nti tomwagala. Kyobola banze abantu bagamba bawala simanya nze gayi gwe njagala simusaba ssente nze ate wesita kusaba ssente mba sikwagala. Wallahi mba sikwagala kozi ngenda kugamba nti ampa ssente mba saagala nakwogera naawe yegwe yeetumiikiriza n'ogamba nkugambye we mba sikwagala. Naye kati gwe weewuunye omusajja ebyo Miki bye yayogedde osanze omuwala alya ayambala asiba enviiri n'akuwaako gusooka ogwokubiri ogwokusatu mbumwe muli mu relationship tomweyadde n'ekikumi. Omuwaye transport waki bagambye siina transport. Gwe tekikuyita mu bwongo nti ono omwana ankozesa. No, but we both tuba tu benefiting what? No desires in bed. Mwena mba mu benefiting. Omusajja oba towa mukazi wo yadde n'ekikumi tomuwa ssente tomuwayo yadde ka girlfriend allowance mukwano omukazi akukozesa oba akweyambuliramu. Ebyaddala. N'akomawo ogusooka ogwokubiri ogwokusatu bakukozesa. Taba nti olowooza gwakozesa wabeera ali kumpi genda mu periods najja n'omulya n'ayambala n'agenda takunyweza yadde n'ekikumi yadde omutwalo gwa kapiira bakukozesa. Taba nti abasajja bakozesa abakazi kati bakukozesa. So kati abakazi bamusinga okukozesa.
tubakozeseza ddala. Kati obadde nga mwali mugenze gwe Shami nani omulala ne Joy nga mugenze kuli ice cream naye baali babiteesezza ne Shami. Ate Shami atayagala muvubuka. Shami asobola okuplayinga kaadi ze oyo yali yamusiima. Kati kubombi ani yali tabuti yamusiima? Joy yali teyasiima musajja naye kati ate Joy tetuli nnyo kale si nnyo nti tubeera naye nsinga kubeera ne Shami. Yes. Kati Shami nga ngamba kkiriza ne ngamba nedda baaba nze sigenda mu bufumbo ssaawa zo. Ekitegeeza Shami yakitegeera nti nno yagamba kugendemu mu ice cream ng'olwedde akimanyi Gayi ajja kujja. Kati gwe olwalaba Gayi. Ne ngamba ono kafuupi akimye ekiwa. Ne ngamba nganda babiri serious omwana anemeddeko ate alemerako. Basajja abampi balemerako. Yannemerako ne mugamba ndeka najja nga ngoberera. Ngamba ndeka saagala. Kati bebi wange abakulaba bintu webi. Ate gwe wakyawa? Nina omulala. Relationships oli mu mmeka? Anti nze nkugambye mbeera mu relationship nga njagala gwe wekka. Naye bwe tukita ku makya awo ku lunch mba n'omusajja omulala. Kati kafuupi agenda kuleta proposal gwe ye wali wamugjamuko. Ani egambye nti ye kafuupi? Naye simujjanga muko nga ne wange tamanyiwo nga newuwe simanyiwo. Kati kafuupi obwagazi abujjawo bukola proposal. Nga nze namusuubiza ebyange byonna bibyo in case we move in. Ne mugamba nsagala bintu byakwerya nga tetunaba moving in. Anti nze wontunulira ndi innocent ku maaso. Ekituufu. Yeah. But what? With a big but. Kati by the way nze kyenebaza Mukama abantu baneesigama when I talk to you. Yeah. So ne mugamba nze sisobola mpaka nga tumuvinze in. Kati oyo abanga yali apapye ebintu. Kafuupi. Siye kafuupi. Ndiyati erinnya lye. Kati how did he feel? Mwamuleka mutya? Because I saw you moving out nga weekandagga ofuluma ogenda. Ngandi mugenda okumanya oyo musajja musiru. Ne mugamba odaringira ubanze tujja byogerako nga tutuuse waka. Then nampa sente za uba. Notuuke waka ne mubyogerako. Ne twogera biki. Ne mugamba nkwagala cause I still want the support. Sente zampa. Ne mugamba nkwagala naye opapize ebintu. Yeah. Even when you guys still talk? Yeah, we talk. And he has never has never seen your skin. Yadde wenfuka. Tamanyi newe yanigeze mutoyi mufuka. Nalabawo. My God, what's happening with you girls? This is bagamba bawala temufumbirwa ofunye omuntu yewadde okufumbirwa okyali kubavubuka buli obulala waliwo naali wanagambye nti you know nkutwalira mu bitiibwa. Bajja kuntwala mu bitiibwa Mukama waba we yakiteeka. Mukama waba yagamba nga kalenda yange temuliimu kuntwala ebyo bya kifakini kubanga nze n'ekisooka saagala kwanjula kyoba nkola emikolo. Njagala Gayi akwate sente zange azimpe. Okole ki? Mpeeko mama wange nabeze namuwa ne daddy. Esigadde nzikozese because at the end of the day bana abalala be bagenda okuwa ebintu byange tewali kye banyambye. Babaddeyo nga mbona mu relationship zange. Abasajja bankulusanyiza bambi. Yeah. Kati wemba nfunya agenda okusettlinga ali ready. Ampe sente zange. Nkozi agenda akyaleke wa mami wange ne daddy wange bamulabe. What's your body count? No mpa calculator. Body count yange. Sina kuwonsanga nga ndi single. Mba sina body count yona. My body count y'omusajja gwemba nnine essaawa ezo. Yeah. Abalala nze mba sibijjukira. Have you ever introduced any guy libazadde bono baga nti ono? Nga mbagamba ntya. Girls do not gamba naga mami ono ye muntu wange gwembera naye. Kati gwembera naye. Gwetambula naye. Wabula nedda. Never. Gwentambula naye nze ntambula nzekka. Sisobola. Basajja baswaza. Mama sisobola.
Ebintu bya Miki bino byogerako ki byali mu classes ze zakola? Singa kakasomero mmanyi gye kali nkakumako omuliro cause kawabiza abasajja ba kyokka yali adongoda eno abagaana bakazi. Naye anyway abantu kyenzudde abasajja bawuliriza lessons za Miki be basajja abakopi oba abaavu abatasobola nakwata yadde akakaddo kawo omukazi. Kati bali so invested alabira ddala nga kituufu. Ne kati olaba omukazi takwagala ng'omuwa ssente. Kati w'otamuwa ssente goloza anaakwagala? Tekisoboka. Omusajja olina okuwa omukazi. Omukazi aliwo okuweebwa. Ne ati babawa oli asobola okumala omwaka ng'akwogwe nga tonnamugjamu. Omusajja omukazi aba takusiimye busiimi by the way. Kati ng'otwala ebintu bye. Anti buli jjukira omusajja ye aba ayagala. Nze mba sinayagala. Kati buli wompa oba oyimusa feelings zange nyinza okwagala ina due course. Naye nga like omukazi olina omuwa. Olina n'omuwayo buwiyadde tomukwana n'omusanga n'akunyumira kwata musawo omuwa. Ennaku zino bintu ki abasajja be bakola abakazi mu relationship ebikunyizanga gwo? Nina we nali ndaba video omwana n'agenda ava n'agamba omusajja nga sente agenda kumpa biki newe natuuka eri n'aŋŋamba ayagala bakuliye emabega. Was like kisoboka? Abasajja ennaku zino abakozesa batako ate abasajja osanga nga bafumbo ng'alina famire ye alina omukazi n'omwana nakwana n'agamba nze njagala kulya batako. Ne weebuuza lwaki tagisabye mukazi we. Just abamu nasi bagge mwattu abamu baagala ku experiencinga abamu babanyumiza n'agamba kati wabula nina ogiyitako olwo oluguudo nina odukozesaako. Balina ebintu by'enjawulo. Ate kati Abannayuganda bafunye endowooza z'Abazungu. Tebakyayagala just sex yeka nti kiggwe nedda. Balina ebintu bye baagalirako nga okumunuuna ebiboolo kyokka bibeera biddugala. Olaba nga weesise kati teebereza binuuna nga biwoomerera. Oyagala bikaayirira? Anti tebina bbeera na test. How many people have you kunuuna? By the way, if I'm dating someone, nemanya ali authentic. Oba nga wagenda mu bwenzi yeekuuma oba kale nga si mwenzi nnyo. I can do anything. Kasita oba nga tompise ku luguudo lw'ettaka but. Have you ever got someone nakugamba nga ayagala kintu ekyo? Like na kutunula maaso n'agamba omanyi tudde? Waliwo yaŋŋamba mwana gwo oyina emputu ekigenda okukkakkanya kuyita ku luguudo lw'ettaka. Lwaki oyina emputu? Nga ndowooza asaaga n'olweddako etwafuna misunderstandings n'akiŋŋamba. Naŋŋamba emputu gy'oliko ngenda kulya si mutu. Mugamba taata wange tokikola. Mpozi muli ddiwo. Muli ddiwo simu cards eh? Kati eri essimu tu. Dami naawe no. Atekyo mbadde sikirowooza ngo temuli ddiwo simu card. Ddiwo. Kati omulala yaŋŋamba straight forward naŋŋamba Dami nze njagala batako. Ye musajja mufumbo anyway naye sikimusuubiriza mugagga. Olwo yali akuwa mmeka? Yali ampa 3M. Okola ki? Kundya batako. Twalina mu relationship cause twasooka ne twerya bya nnamaddala. Ng'ayita walungi. Nettamuza relationship yaffe. Olwaddako naŋŋamba nkwagala nnyo naye njagala batako. Ndakuwa obukadde obwo. Nga bulijjo abadde akuwa mmeka?
bulijjo abadde ampaayo bya girlfriend nga 500 we batyo nga ky'omusaba kyakuwa. Ekitegeeza nali nyala kubuuza kuba bino ebintu by'olimu tofuna nk'omusajja nga si mufumbo evo obeera n'abasajja baliko bakazi baabwe. Anyway, abasajja abatali bafumbo bantawaanyiza nnyo, beekoza baagala obbalemerako ate nze sibisobola. Sobola kuweeweeta musajja please sa no. Kale ate omufumbo aba muyonjo aba authentic otimanya alinayo omukazi we. Kozi omusajja omufumbo omwenzi saagala kuba abasajja abafumbo balina olugezigezi nabo tebaagala bakiitingako. Kati obeera mufumbo nga toli mwenzi gwe saagala. Omusajja omufumbo tayagala mukiitingako? Naakusanga. Ate eri mukazi we aba amukoze ekiye? Eri aba amanya ayinayo gwe wekka anti buli omu aba n'ekitiibwa kye. Oli main gwe oli side chick. Anti era bakiitinze ku main. Ate tayagala mukiitingako? Kati gwe lwaki gw'okiitingako ani? Nze sirina. Anti yo omusajja omufumbo agamba gwe oli side chick. That's your title. Tewali agenda gizibwako. Oli main. Main mukitingako naawe. Kyoba olabanga abamu tubeera mu relationship ne zita working out. Omusajja gwe tubadde naye bwafumbirwa neekomawo nga side chick. Shami bwakola. Naye wenyumiriza mu Shami. I'm proud of her. Akwagala ne bita working out. Kyokka woofumbirwa n'akomawo nga substitute. Ate ne bi working out. Naye ojompeeko ku Shami nyumyeko naye lumu. Tasobola. Lwaki? Tabisobola bino saagala kumwonoona. Already yayonoonekadde ebintu byonna by'oyogera byakola mwonoonefu already. Ali very humble. Kati nawe oyina ba abe mu bulamu bwo? Ba abe be baani? Yeah, nedda sibayina. Yeah, nedda. What's that? Naye kati abantu by the way, ebintu byonna nga twabize wabbali. Abaana b'ennaku zino bakola hookups mu magezi. Mu magezi ate ba abe bwe bali buli mu nsonda. Buli mu nsonda. Kuba omusajja ajja n'agamba mazima nze sikwagala. Naye njagala okulya. State your price. Yep. Kiva eri gy'oli. Shami najja n'agamba waliwo kigaye kikwagala. Oyo Shami aba afuuse abe. Nange kenyini nsobola kigayi kisobola kujja mu inbox yange kiŋŋamba omanyi n'akava e Sudan naye ndi bubi oyinayo omuwala omumpe muge. Kunze omuwa mmeka? Nagamba tugeze mu wa 5. Tajjagalya. Ne mugamba ate nze ompa mmeka? Nagamba tugeze gwe ngenda kujjamu eky'ettaano oba 10. Kati omuwala ne mugamba waliwo gayi akuwa 3. Oyita. Kati awo mba nfunyeeko mmeka? 3. 10 lye bampadde, 2 genzije wali. Nze ndi bloka naawe. Oli abe. Siri abe simutuukako. No, mwe muli ba abe light. Oli Pro Max. Ekyo kyategebutu. Naye bili mbungi kubanga kati olaba you're going to trust a guy atekeko akamanyiro, atekeko obutakuwa sente, atekeko kufokota. Ofune gw'ofuna agamba omanyi kufokota. Why would they just die on you? Why would someone kiwulika ng'omuntu akufiirako? Guy atakuwa sente aba agenda kufiirako. Because talina kyasobola kuwa. Talina kyasobola kwekolera nga ye omuntu. Kyasobola okukola ennyo kufokota. Ate ffe we twatuuka like abantu abamu tetwagala muntu akakasa. Nze wotandika okunkakasa mwana wo nkita. Kubanga silifaniwa sex. You just go there for money. Gwe tonzijamu bigambo nze I don't go there for money. When I sleep with you, just know I want. And for a very short period of time. Gyoba oyagaliddeko. Sisobola kwegira for 30 minutes. Sisobola. Sisobola. Oyagala dakika mmeka?
dakiika oba nga 5 tumale then tuddemu era dakiika 5 after some time si kwefiirako maama onoonya gold I don't know. Ebinyuma. Mani akubuza ebibuuzo by'aba boda naye mbadde nzika okugamba tolinnya boda. Ninnya. Olumu ninnya boda. Olumu olinnya boda. Kati Shammy alina abakazi bameka, abasajja bameka? Tayina. Apparently tayina. How does she live? Abeerawo. She's good at flirting. Yeah. So abeerawo. Mwa baflatinga na mwajja okufuna gu. Mwajja okufuna. Era alisinga nsaki. Naye tunoonyeza omusajja atubuze. Lwaki? Tugenzeyo ne twetega bati. Buli amulabako agamba nedda. Baagalirawo kumugyamu ate ye muntu wa relationship. Tayagala bya kumugyamu. No, end result oba relationship oba ebeera ki? Kale nimba ngambe dami nkwagala nnyo biki bitidde nondye. Si kuva eri ate neeyambule. Naye nkozi nga nze akikoze. Nga nze akikoze that is okay. iPhone ki? 15. Wagijjawo? Mpooma by the way. I'm a very sweet girl. No, nkubuuziza wagijja. I didn't ask you. Mpooma, I'm sweet. Omusajja akwagala tasobola kulaba ng'okwata tekino. N'akuleka. Ng'agamba akwagala. Why would I ask you ekintu okijja wano ngamba nti owooma? Bikwatagana Mpooma, ate enkola. Kale mpooma. My man can't bear seeing me with a techno phone. Kitegeeza musajja yagikuwa? After okwebakako? No, ndi buvunaanyizibwa bwo. No, omanyi kyoba nange namwebakako. Nkubuuzizza esimu wagijja wako gwe owooma. Kwano receipt erimanya gange. No, how is it relating to the question gye kubuuzizza? I'm sweet to the extent omuntu emugamba kati nguliraayo kino aba agenda kingulira. Just that olumu tuwoomera bakyamu but abaana bawooma. Ate woomanya nti omusajja akola bulungi obuvunaanyizibwa bwe lwaki towooma extra. Mwina kwongeza nakakendeeza. Omusajja atakuwa ssente osobola omuwa amazzi. Ku national water obeera tosasula amazzi tebagaggyako ewaka. Yeah. So you have to pay bills? You have to pay bills. N'okozesa ebintu. Nkozi gw'oyagala okugyamu omugyamu n'asigala nga kubira naye nga tomwetaaga. Gwe yabadde ayagala omukozesa. Nomugamba tolemezaamu mwana. Wali ndinzeko omuvuka wa boda? Nali nkoze eki? Ndetinzeko. Naye gwe todating. Wali ofunyeko omuvuka wa boda? Ndetinga lwaki ogamba nze si dating? I don't believe. Nakava mu relationship ne baby wange. It wasn't a relationship. It was a relationship. I told him to go. Yamaze 3 weeks. I tried my best. Yabadde relationship. Buli omu ng'atumanyi. Buli omu? Ate Shammy yamukyaye. Naye? Bane Shammy yakyaye oyo guy. Ng'ate si yadamwagala. Anti nze kasita ngamba yakoze kino. Oyina omukyawe. Etegeeza gwe n'oyagala Shammy naye ayina omwagala. No, kasita mugamba kati ono mwagala aba agenda mwagala. Oba weeyisa bulungi kasita mugamba ono yankoze kino. N'akukyawa. Naye nagezezaako. Relationship zange tezitera kuwanga. 3 weeks, it was a try. It was a big try. A big try. Mwe muli dating, mwe muli okola ki, okuwona, mwe muli okukyawa. Gwengo okuyangu okuwona. You heal so fast. Kati weegendereza abaana. Olede tinzeko omuwala wange wabwe bamwagala nnyo. Kati nze nkuze waffe banjagala ate dadi wange anjagala. So I don't fall for their mean mom. Wendaba nga tonjagala bituufu mukwano kugambirawo tikite. Naye gayi we namugamba byonjagala tebimala nagamba njagala omuwala ali solid. That means mizannyo gye. Ngamba kale anko. Nakatujizanye. Tujizanye. Ate nze wentegeera nti oli muzannyi. Akazannyo nkasigalamu. Sikavaamu.
kati olaba nti ate ono gwenguddeko coach nga gwokavaamu. Kati tips zosobola okuwa abawala abakola abali mu relationships nga biki bye bateekeddwa okukola mu relationships eri ba boyfriends oba ba man friends. Omanyi temukyalina ba husbands, mulina ba man friends. abawala kyensobola obbagamba balekeraawo obwenzi. Woba odetinze guy Advice giwe nnyo Shami. Shami oba abawala bonna gye muli mulekeraawo obwenzi. At least beera ne bagayi bo babiri. W'olaba nga kikussuseeko nnyo at least basatu. W'olaba nga tebabalansi nga bulungi bintu koma ku bagayi bataano. Please obwenzi kibi bulwaza tujjamu ebirwadde bingi. So kyonna ky'okola lekeraawo obwenzi. 5 guys are enough. Manya engeri gy'obazannya nga bataano bamala ki ekikwagaza abagayi 6-7. Beera ne backup. Tova mu relationship nga tonnawona. Abasajja abawala njagala mbategeeza abasajja tebatwagalangako. Tetuli mikwano gyabwe. So obeerawo nga tolina musajja mulala gw'amanyi. How do you balance these 5 men? You're giving people advice babeere n'omusajja asukka mu 2 3. Omusajja sinabagambako. Ngambye tokola bwenzi beera n'abasajja 2 ekinene ennyo 3 wekikusukkako 4 oba 5. Muba balance nga mutera 5. Abasajja babalansinga batya abawala 5. Okimanyi what a man can do, a woman can do better. Okimanyi abasajja nsobola beera nabo bonna nga seebaka nabo. Bonna. Nga njogera nabo. Nga weebali bateekawo omukono bakimanyi nti mbaagala. Gabula mwagamba oyo mwala wange nzeka. Nga tebankubira masimu nga ndi naye. Oteekamu akanyonyi? No. Code. Nze wemba nkudetinga ngwambirawo saagala calls. Text me. If it textable, don't call. Nze ndi musawo nti ngenda kuwonya oba mulwadde. Genda mu ddwaliro. Ojja binnyumiza ng'ovuddeyo. 1 missed call emala. Wemba sikutte, that means nja kukubira. Cause sikutte nga njagala. Esimu yange ebeera mu ngalo. Wemba sikutte just know mba saagala. That means nkubira omulundi gwo tonfiirako si gwe yagula esimu yange. Baba neyagigula twekyawadde. Yeah. Kintu kyangu nnyo fe abakalubya embeera. True that. Don't call. If it textable, don't call. Ekintu kyosobola okuwandiika tonkubira ku kinnya. 1 missed call is enough. Missed call emala emu bweti. I'll return when mba njagadde. Wemba njagadde kuba esimu yange embeera mu ngalo. Nza kugamba nti I missed your call. Mba nnimba. Esimu yange embeera mu ngalo. Ate gwe njagala ne wankubira nga ndi ku boda ngikwata. Eyo baade tip number 1 abasajja funa 5 tomukkiriza kubira masimu text. 1 missed call is enough. Beera mukambwe eri omusajja. Okimanyi abasajja baagala nnyo abakazi abakambwe. Men don't like soft girls. Shami avuma abasajja naye aludde mu relationship ze. Abavuma. Kyokka nze abeera soft. 2 weeks, 3 weeks netwekyawa. Ngula bavumira ki? What's wrong? Buzibu ki? Gwe mukyankalanya akuwa ebibye. Miss a call. Agenda kulangira obusiru bwe wammwe nga tamanyi nayo. Kyokka they stay. Those men stay. Abasajja baagala abawala abali outstanding. Muwe ebibye. Muwere oyo. Muwe ebibye. Ate abakazi ekintu mu kimaking double sided. Tokiteeka wa musajja yekka. Katuuke lanchi omugambe omusindikire message baby mpaako. Learn to ask for these things. Abasajja babyagala. Okay. Muweleze message omugambe baby mpaako. Ogambe etuuke lanchi. Etuuke lanchi ng'oli ku mulimu mwenna muli ku mulimu. Agambe baby nvugenzi gye oba tulindeko regular. Musindikire ka viewers. Make him busy.
olwanaakola agenda kukola amanye kati nina kyenkolerera ensolo yange nina ogikolerera my animal. So ogamba bawala stop being lazy. Stop being lazy. Omusajja avuga ate emmotoka ng'otudde naye mu mmotoka n'otamukwatako. N'otamukwatako mb'oli ku ssimu yo enaavuga. Kiki? Make memories. Abasembayo kikola bawulira baali bafiiridde mu mmotoka. Tewabawulira? Make memories. Agenda kupaakinga agambe baby nkugiremu wano oba tutuuke ewaka. Omugambe either tutuuke oba nzigyamu. Make memories. Nze olaba mbeera mu relationship za 3 weeks naye memories z'enku. Za myaka. Hey, make memories. Don't stop being lazy. Muteekewo obukodyo. Naye nze simanyi na kumanya. Ogambe babukola ki? Batula mu mmotoka? Otula mu mmotoka todda ku ssimu yo kuba n'omusajja alina essimu ye. Mu making a busy. Mukwateko. Ku mutwe. Ku mutwe. Ku kibegaabega. Ku mutwe. No the head. Yogerera ku muzindaalo. Ng'akola ki? Ng'avuga. Accident. No. Anti ebintu wobimumanyiiza getting used nagamba that's my girl. Naye oba tobikola of course mugenda funa accident. Nga gwe oli mu kuyimba. Nkutidde. Mukyuse ku bintu. Mwerireko mu fridge. Ku gaasi bakutuuze ku gaasi. Ne eva buliri. Ne wabeerako. Wabaluka ofiiridde mu ssanyu. Era babeera basoma ekyaso omugenzi bagamba yafiiridde mu ssanyu. Make memories. Amagezi go wabadde ebintu bino obikola. Mbuuza relationship zange zembadde. Gwe nandibuuzizza wamututte kaguddeyo ku Akasha. In a relationship. Nze oba tuliwo oba tuliwo nze gayi wange mbeera mukwatirira. Mu bantu. Nkutidde. Oba tuliwa, the moment I love you, nda kukwatirira. I'm a touchy girl. Kati imagine nga tuli feka. Ali wakwatira nnyo ekintu kigaga. Kyange. Kigage. Kigage kyange. Okay. Yeah. Ezo 3 mmotoka tobawa musajja. Va ku ssimu. Oli atula mmotoka ya boyfriend naga this is my boyfriend's Canada ku ssimu bwati. Nadda ku ssimu. Ekyo tokyagala. Sikyagala. Have 5 boyfriends. That's 1. Tobawa musajja ng'oli mu mmotoka ye. That's 2. Ekya firiji. Ne gas. Just kyembagamba tebeerira ku buliri kwokka. Oh. Bakutwaleko mu fridge. Mwelireko ku boda. Baby wo aba avuga motoka mugambe baby leero tulinye boda. You know sex on a boda. I've never. It's the best feeling ever. Olubaba batya. Togenda kitegeera. Kiringa omuntu wanaafiirwa mama we nga gwe tofiirwangako. N'omugamba sorry kyoyitamu nkitegeera. Tokitegeera. Kati kino sobola kikunnyonnyola tokitegeera. By the way, kiri kyoyogedde kyekituufu. Omuntu okufiirwa omuntu we. Gwe n'omugamba nkitegeera nga gwe bazadde be bonna bakyaliwo. Mbu sorry I understand what you're going through. Tewali kyotegeera. Mpaka ng'okirimu. Kati sina ngeri gye nkunnyonnyola sex on a boda. Nga tokibeerangamuko. But it's even on earth. Kati wa boda ye neebuuza. Owa boda ayinza n'obutamanya. No way. Ayinza obutamanya. Bwe mugambe tuvuge. Mumukole byamu. Tosobola kitegeera kino kye nkunnyonnyodde. Bino abantu bye beerira mu club. Bye tebiriimu. Try something new. Okay. Then nga ofuna olubuto nga bakubuuza lufunira ku boda. Sisobola kufuna lubuto nga saagala. Era bwe lufuna bwe lusulamu terusiibamu. Does it make a difference nti walufunidde ku boda? Oyina obujulizi?
Bweluba teruli. You in your mind, you know it. Byange. Era abana bembamba mbazizaayo wa Mukama Katonda byange na Mukama. Abo mba musebate sibate bazee. Empozi wa tufe era tugenda na Mukama. Back to the sender. I got you. Yeah, back to the sender. Okay. Any more advice to the girls? Ekizibu abawala abali mu love kizibu aba advisinga. Yeah. Baba tebategeera. Basooka kwekoona ne bagamba tukoze tutya. Naye ekikulu kya byonna babeere ne backups. That's the most important thing. Backups. Have backups. Yeah. Have backups. Kuba abasajja kye basinga okwagala kumala. Kumala. Abasajja fena n'abawala. Kumala. Ne bakuwa waaka omala. Ne oba olaba firimu omala. Kati ne wetuba wali mbuliri kumala. Kumala end. So the end result is finishing. Yeah, finishing. So amala okumala we mumala okumala mudde mbwongo bwamwe okole ky'olina okukola. Tomwesiga. Musajja abawuwo ng'ali awo. Watambula. Ng'agenda meeting ensolo z'endala. We mugenda ku bufumbo bwa weekend vaayo n'abalala bakyale. Tolemerayo. Tolekaayo bintu byo. You're not the only one. You're not the only one. Teweefumbya. Shami wasanga yengoye wa boyfriend we. Azireeta eziba tezimutuuka n'azimpa. Nagamba buno nabusanzeyo kirabika yabungulidde. Taddawo okubuuza musajja ate biki zino engoye zaani omubuuzaako kuki gwamuzaala. Kati oli bw'ajja n'agaana naleka engoye zange sizirabawo. Ng'omusajja agamba nze simanyi be bamanyi bye boogera nze omusajja simbuuza zino engoye. Kitegeeza omuwala awo tegeera ntuteekeddwa okuleka mulekerawo okuleka ebintu ew'abasajja. Kati nze engoye ze nnina nga nzijje waka w'abasajja tobala. Nzisangayo nga kantuuse nga nkaleeta. Gamba ne kano. Baby wange mba mmanyi yakangulidde kubanga nze saagala kufuna birowoozo nti akiitinga. Kyokola ozitwala? Nzitwala. Kuba mba nkimanyi baby yakangulidde. Kati waba muwala mulala ye yabireseewo y'amanyi. Bajja bimubuuza. So that advice is good. Mulekera oleka engoye w'abasajja. Mulekera okuleka obujulizi. Because at the end of the day, that's still no oleka no otabuleka era bagenda kukitinga. So mulekera oleka yengoye. Mulekera okwetumiikiriza. Naye nze wange njala nazirekawo zikuume waka bategere nti ndinawo omuntu. Gwamanyi ebifo tebikyatukwatako. Abakazi bakyakubuuza mbu do you have a girlfriend? Tebimukwatako. If you have gwamanyi ne girlfriend wo. Njagala gwe si girlfriend. Njagala gwe oli tumuleke. Gaye yagambirawo oli omuyinako Oluganda nti nedda. Kati njagala gwe oli tumuleke. Nina Guy yabuuza omuwala yabuuza Guy. Yamukwana like after 3 days namubuuza do you have a girlfriend? Namugamba naye obadde omwagala. Ekituufu. Nze sibuuza do you have a girlfriend? Nze era nkugambawo bambi tonnimba. Do what you're supposed to do. Wona laba nga I'm worth it. Nga tugenda mu maaso. Wona laba nga siri. Naye kugamba tokyawa bakazi bo lwakubanga onfunye. Kubanga nina empisa embi nabo osobola ozigumira. Then that's good. Obeera tosobola nga tukita. Tutambulako ke tutambudde. True that. Because at the end of the day, nze tebinkwatako ebyabakazi. Just tobinkuba maaso. Era nze abasajja abankwana ku TikTok mbasaasira. Mali nakubuuza ekintu kya TikTok ekyo. How do you survive with the inbox ya TikTok? Oziddamu bulungi. N'omugamba togenda kunsobola nina empisa embi nina emputu waliwo nange mbeerawo nga ndi singo nnyo. Omusajja nankwana ku TikTok nemugamba nga nina empisa embi onaasobola. N'agamba ezo empisa embi ze njagala. Nemweyagalayo nga wiiki 3 n'alemererwa musajja wattu. N'alemererwa n'okita. Tolemezaamu. Kasitoba actually byonna byokola.
kasita toba lubuto buli kimu kisobola okuggwa. Ekitegeka for you use protection, eh? Nze mmira akaweekera. I can't use protection. Condoms? No, I can't. Ngolo kiki? Twekebeza mukwano. Ne twerya live. Tuyagala kintu kitwa kolpon. Saagala kintu kinkonako ekyo kirabba. Kindwaza infections. Ate okwo kweragira kuvuddewa. Alina omusajja yali myaka 7. Kyesheme n'emyaka emeka? 22. Alina omusajja myaka 7. Yeah. Anti omusajja omukulu wanyumira byonna togenda mmanya nti ate alinayo akawala eno ebyo byonna yabikola nga nkyali mu lubuto. Yeah. Kati gwe kawala? Kati nze kawala. Baawe omwana we omukulu alina omuzzukulu. Kitegeeza stepson wa muzaala. Yeah. But it's okay. Ekirungi omukazi yafa. Ali ku Ssemwandu. Ombeerako ne Ssemwandu. Ssemwandu mulungi nnyo. Kyolaba kati ennaku zino abasajja abazaala tebaagala bakazi bazaala, n'abakazi abazaala tebaagala basajja bazaala. Abe bbaawe tamwagala. Olw'okuba yamuzaala. Talina gy'atwala musajja yazaalako. Kwogera ku bulenzi. Omukazi yazaalako tayagala musajja yazaalako. Ate n'omusajja yazaalako tayagala muwala yazaalako. Kaabe mukazi wo babbaawe aba tamwagala. Kye kibafulumya ebweru. Tebeeyagala. Kati olaba nga mu byonna by'okola tofuna olubuto. Kyokka ate tokozesa kondomu. Lwakuba nnina eddagala ofuna olubuto. Buli kimu sayinizi zonna zisobola okukwata omusajja. N'ebisa ne bituuka ne birumamu omusajja. Ani alina eddagala eryo? Nze. Walijjawa? Nze ntambula gwe TZ. Tondaba mu bibaasi tolaba sitatasi zange. Bamanyi mugenze mu bintu byammwe. Tuba tugenze kunoonya ddagala. Likola litya? Omusajja wobeera lubuto. Omusajja yafuna sayinizi zonna z'okusesema kuddukana zonna yazifuna. N'okuddukana. Yali eryo ettaka bbumba simanya yawunyiriza obuwoowo bwa ttooyi n'otuuka okuzaala ebisago biruma. Kati togenda kufuluma omwana nga totegere na kutegeera. Omulabawo nga yeenyoola. Ne peyini mu ddwaliro ye. Bw'osindika ng'obulumi bumuvaako. Era waba takuwa buyambi nkukubiriza ofune eryo eddagala. Bajja yiga. Ezo mpisa mbi. Kintu ekyo nkivumirira eri abakazi bonna. Sikyagala, si kirungi. Mwe temwejjaako obuvunaanyizibwa bakazi mmwe. Omusajja waaba alina obuvunaanyizibwa we tomuloga. Waaba tabuyina mukwatemu. Mukwatiremu ddala. Lwakuba nze sinnatuuka kufuna musajja gwendoga. Naye bwe namufuna. Ajja kuwulira. Nja mutambulira. Okimanyi ennaku zino abakazi baloga abasajja nga tamwagala. Nagamba naye n'omusajja engeri gy'alina akamanyiiro. Kamukwatemu. Naye nga takwagala talina na gy'akutwala. Nakukwata. Lwakamanyiiro. Olina abasajja b'otaasiima. Naye nga mbayina. Ebikolwa byabwe ng'ogamba bino bikola saabasiima. Abasajja abagenda mu mangi ne biteesangula ne baleka bimu boxer. I don't like it. Wamufunako? Yagenda okweyambula nga boxer esaze ebyo ebintu ebiringa entungotungo. Yali very dirty. Nga ali very dirty. Abasajja abagula bu t-shirt nga bubatuuka nga bubakwata nnyo. Otuuka ewe nga tolina kyakubba. Akasaati kati tekakutuuka.
nsaba abasajja bagule ku masaati amanene agatutuuka. Nga buli ogenda olina kyovaayo nakyo. Nga buli wengenda nina kyenvaayo nakyo. Obange tojja kyala. Nja kukyala. Tekijja kusoboka. Nja kukyala. Sikolagana babbi. Awo mba ntoddeko obutozi. No. By the way, it's advisable okubba omusajja mubbe. Naye temubba buntu butono simanya ate 10,000 no. Babbe ki? Mukwakirire mu romance manya pini ya kaadi ye bakaadi. Genda oggyeko ssente, kaadi genda ogisuule mu town. Kozesa obwangu obusinga. Lwaki ogisuula mu town? Ate njagaza ki? Yagala kunkwata na bujulizi nti nakubbye. Olina obujulizi. Kuba mmala okubba ngenda kusaba ezaala nkyo. Ngambe baby I lost my card. Wenkusaba ezaala nkyo beera ogenda kunsuubiriza. Ngenda gamba yakamala okunsaba ssente. Ndabika nagisudde. Ndabika nagisudde. Agenda kutuuka ku account nga naye ennaku zino they notify you nti such and such amount has been. Ogenda okufuna message ate ng'olina obujulizi. Anti bw'oba ogenze ku kyuma cameras ezo kyaziteesa. Tumanyi nti no mu ATM machines kuliko cameras. Golooza obbye nnyo. They can tell kati ku message bagamba branch gyenzibidde. No, you call mu kugundi. Shaminga tebamukwatanga. Yogera amazima. Bamusonyiwa busonyi. Kozi yoba email yo ne bakusindikira saaze bajjeeko n'ekifaananyi ky'omuntu eyajjeeko. Ndowooza ekirungi Shami kyasanze tanafuna musajja yasoma. Maybe that. No, n'abambalika tebakimanyi. ATM machines zonna zirina camera in the corner. Ziba ziraba direct ku muntu abajjayo ssente. Tujjayo ssente. Omuntu aba kumanyi bodeyo buli kimu nga kino kiwala ekyabaddewa. Kati nze nyambala akabina. Wembeera nga nyambala akabina ng'ewonsijayo nyambadde ekibiina kyange. We bankwata tosobola gamba nti oyambala akabina. Nyambala akabina cause abasajja babyagala. Ate nze sikayina kati naakafuna ddi. So you were flat screen? Ndi very flat screen. Naye kati wali abasajja abaagala flat screen meetinzeko abazungu aba Arabu. My ex yali Arabu. My ex yeah, yali Arabu. Ngayagala flat screen ye. Shana kuuza body count yo n'ogiremera kuba kati mwana oba oyinamu abawarabu. Arabs are very good people. Zom Arab yansomesa nti omuwala bamuwa girlfriend allowance. Buli Thursday. Tebabalagala kachumbali oyo kamulali? No, please. They are very clean. But good, yeah, good. That was good. Galis mbadoza gali mukamulali. Amachi. Nze sigawuliranga mukamulali. Nkoza ebyombi by'embasajja ba Uganda abakyafu. Bayina kamulali. Gundi zaabwe ziba ziwunya. Oba owunyako zaaki? Nino ziwunyako mukwano. N'ennyumba yonna ebeera ewunya. Yeah, so bajjanjaba infections. Okay. They sleep around ne beerabira ebintu bingi. Batuleetera infections. Abasajja abafumbo. Woba tolina side chick omungo olina side chicks nyingi. Oleetera omukazi w'ewaka ekisiraani. You're sleeping around buli omu alina ebisiraani bye. N'obikomyawo mukyala w'ewaka jjukira bo tebaba romance abagamba kyuka bukyusa. Ab'ewaka? Womala ombikke. So ng'ani akyogera ekyo? Omusajja? Omukazi. Ateekawo obuteesi nawe omusajja ojja. Already kati ka side chick kakusindikidde WV1s. Ova eno n'omuyima ogwo. Ogumalira ku mukazi. Ng'ogumalira ku mukazi ozunze. Obula nedda. Mwejjanjabe. Ne bakazi ba boyfriends baffe nabo bejjanjabe. Yeah. Try very hard okujjanjaba. Okulala. Okay. Kati anayiddami. Olina ebibuuzi. Naye nga mbadde njagala kuyisaawo kano mukwano gwange Shami anoonya omusajja. Omusajja ali authentic. Omusajja omugabi. Omukodo totawaana. Kyekyo kyokka kyayagala musajja.
naye omumpi abireke kuba alina akamanyiro ajja mukuba engolo mu kawompo. Yeetaaga oli muwanvuko ekyo kyokka kyayagala. Tunoonyeza abasajja batubuze. Because mwine episembi. Tukimanyi naye olumu tuba ready okuwakinga out okwetereeza empisa zaffe. Era nze nkugambirawo nsobola okukyuka. Kati oli omusajja wa boxe yali mu pupu wamukola otya? Namugamba weesangule ne tugula omo ne munaaza. Nze mba nkwagala I can do everything. Ne munaaza. Omuntu osobola munaazisa omo. Essaawa ezo oba mwana muto basobola n'okkuwa empi. Weerabidde otya okwesiimula? Abasajja bali kutimpula. Bali ntimpula. Nze natimpulako omusajja. Nandeka seyankuba n'oluddako ne mukuba teyankuba naye lwe yanziriza. Relationship teyaddawo. Yakukuba. Yankuba. Musajja yankuba. Ngolo ki ekikubya? Kumukuba. Najjanga mukuba nga ndeka nga mukuba nga ndeka. Naye lwe yankuba. Siriddamu kukuba musajja. Newe musanga akola kimu siriddamu. Ne wali okafudde kamanyiiro. Nali kafudde kamanyiiro ate ne bituuka ne binnyumira. Nga mistake entono pya pya. Musajja yankuba. Ne baneiba ne bafuluma. Musajja Shami gwasinga okwagala mu basajja bange. Ne Shami ajja kusula buzibu. Yeda Shami agala kusula buzibu. Mwesonyiwe. I miss my ex. Baby yanajo linkumisi. Kati goli na kati bwana awulira ebyo ebintu mbu you miss your ex. Mulo, I miss my love, my ex. Ne gocha yabasigala yo love. Abasigala because chine namba yetwogera tetwogera to viewing a statuses. I miss you. Tuliko that Truth Media, go subscribe, follow. Ndine Dami osobola ogenda ku TikTok n'omunoonyako akozesa Dami. Instagram ye eriko Dami Sandy. So anything ndoza wafuuka nga otulasofuuka kabaka wa sound. Yeah. Voice notes. Muzikola ne gundi. Olumu zikola naye ne most cases zikola nze. Oyo boss wange sobola mukozesa nnyo. Boss. Yena nyini boutique mwokola. Yampa abasajja ayinayo mikwano gye migagga. So when I want a relationship angamba gezaako. So I respect her. So you abeo? Not abi necessary because they don't pay. How do you tell? How do I tell what? I'm in a relationship, you have to give me money just for then being a abeo girl. akufunira abasajja akufunira atali omu atali babiri. Afunira relationship wegwawo ne mugambe no yaweddewo. Leeta endala. Kyokka yina ateefunira. Anti abamanya emize gyabwe. Kale nakufunira bamanya emize. Tebamwagala bamanya ayina empisa embi kati ate naye waaba ayagala nze ayina omufunira. So oli abewe naye ali abewo. Yeah. So you are abe. Yeah. Musibe mbade balayi balungi, musibe bulungi. Abagala Dami. Ndi singwa and searching, guys. Wobo nonya kozesa Dami inbox me twogere. Very single. Walogeze ko house party? No. How come? Sagala nnyo bintu biri mbuvuyo. House party temba buvuyo. Naye nanywa akachai. Wanywako kachai? Nyumiza. Nine akanywa n'agenda mu muzikiti mwe yazikirira ati. Agenda okubaliza nga buli omu amaze. Bana baby wange gaye yanjigiriza akachai. Bambi webale. Wanywa akachai. Yawukana naye. Soko nyumiza akachai. Nyumiza akachai. Wanywa akachai.
Nempulira ng'enviiri zinsiiwe ne mbagamba muzisumulule. Amagulu, I wasn't feeling my legs. Gamba buuza amagulu gange kwegali. The first time? The first time. Gwe gwasookera gwe gwasemba. Naye nazisibanga ku Saturday, then akachai nakanywa ku Sunday. Nobagamba ki? Muzisumulule. They didn't ask why? Nagamba kati kakutte ne mugamba tekasobola kunkwata. Nga okyadi nayinga. I wasn't feeling my legs just now. Byonna because naye awo mbadde sinatuukawo. Wakanywa ddi? Waliwo gaye yakanjigiriza. Ziye nkuleeteyo kacaayirumu. Nedda sigenda kusobola. Waloddeko kuki? Kuki. Kuki ne caayi kiriwo ekisinga? Yonna kacaayi ate we kabeera k'amata. Oyinza okukaaba ekiro kiramba ningamba kyamikuuma maama wange ngenda. Ng'olagawa? Simanyi. Nalaba ennyonyi ng'enkimya awo. Visa yange byonna nga biri approved. Nga ngenda Massachusetts. Nimugamba ngenda naye nja kuweerezanga ssente. Kacaayi kalabidde. Kagenda okuggwako. Nimugamba mbatwala mwenna. Gwe ne mami wange ne dadi wange. Ne baganda bange. Kagenda okuggwako. Kati nali ndetingo yo gaye yakangulira ne bagamba mwagala wano bamuleete. Nga kakuweddeko oba nga kakyako? Nga kwekali. Naye nga waali taliiwo? Nga taliiwo. Nze nafuna kacaayi ne mugamba ndi bulungi ne ngenda ewaka. Tekakulinnyirawo then and then. Noliwo omuziki tekamulinnyirawo. Yazikirira mu muzikiti. Era ye tosobola kaleeta na. Saagala nakasemberera. Kale. Katolowo kakuggwako. Ne mugamba amagulu gange ngayina. Yakeera kumpeereza message amagulu go gayina. Ne mugamba ngayina. Anyway, I dated to a relationship. I respect that. Nafuna mukacaayi new experience. Nali ngenda gifuna ddi nze ddami waawe. Oyimba? Okuyimba wa. Kuba buli omu muyimbi. Nanti nenkubuuza oyimba? Mu buliri nyimba. Ate kyobuliri ogattako kyaki? Nze sinakubuuza kyasimba mu studio naye mu buliri nyimba. Tosobola kubanga ng'olina byokola oyoza n'oyimbamu. Mu buliri. Mu buliri nyimba. Because I have to sing. Ate wensanga omusajja ayimba. Baby nkuwa ekibanja. Kyami alinayo poloti yeeyo mu kyalo. So oba oyimba kugamba poloti yeeyo njikuwadde baby. Omusajja akuwa ringtone g'omumanyi. Microphone ozikozesa? Nzikozesa. Tewali kye sikola okuggyako simu tu. Nze mbuliri. I literally do each and everything. Tusinayogera ku myambuliri. Nze kubuuza microphone ezikozesa? Nzikozesa. Osobola oyimba nga tokutte microphone nga toyimbira abantu bangi. Abantu bangi babeera bangi mu kisaawe. Tosobola kweyimbira wekka, you know. Omanyi abantu b'ositudde gwawo wooli? Oli naayagala ono. Eye contact. N'obugambo bwabufumita. Oli naye mumpi nnyo. Olemwa. Dami toli muwanvu. Siri muwanvu, but I can't fall for a short man. Tuzaala ekipinginwi. Kati nze namubuuza oyo musajja anvuga ne mugamba naye gwe obumpi bw'oliko. Ekintu kyo tekyefuniza muli. N'agamba nze nowe nkukwatako biki. But I believe it's very short. Try him. I can't. I'm so sweet to try someone like that. Kale omuntu omupi omulabirako ki? Ndaba engalo ze. Kati ezange? Agoli muwanvu. Twala eri. Laba ye bwe yenkana. Empale emutuuka. Alina kusaba ya mwana wa P6. Sokoleke. Nedda soko nnyonnyole. Ogambye olabira ku ngalo. You tell me. Kati gwolaba engalo zo zenkana neza Peter. Ezize ziringa bisaanyi.
kyefunyiza we bane ezingalo zange nazo nyimpi si nyimpi Peter kola bwoti swaza stand fucking asobina agabye mtozimanyi maza water labe chigere okimanyi engato yange etuuka Peter ayambala 37 kati ndiye nti omusajja ayambala 37 gwerinda ko omusajja nakwambala size ki omusajja ayambale kale ku 41 42 43 manye is a man ne kati awobeera ladies ekitegeeza omusajja wakwano osooka tunulira ngalo ngalo sirina kyenzaagaza buli musajja mba nina kyemwagalako biki byasinga okwagala ku musajja nga gwe njagala sente newe nebuzaabuza still sente mba ngenda kusaba sente sente zigenda kundeetera ebintu bingi feelings okwagala ate mba nkulaba oli mulungi nnyo nze omusajja ampa sente bamulabanga Biikira Maria ow'empigi ku bikondo okimazeeyo mba mulaba bulungi banaye aba mulungi banaye waliwo omusajja wange gwe meetinga nga mpa sente kati ffe tusekerera nnyo abantu netwala Shami ne Shami n'ataseka kubanga gaye agenda tuwa sente Shami luli yafuna omusajja n'akwata sente n'amugamba zitwalire eddami nga nze nyimiridde wali beside the car banaye nayagala omusajja kyokka nga twali tumuyisaamu amaaso twamusanga mu kilabu n'amuyita ne tumuvuma bubi nnyo omusajja yampa sente ne mugamba taata byonna twala ne mu kilabu oyambala bubi it's a club obubi tebwambala obubi ababbi obubi tebwambala kale oyambala inappropriate no it's a club I have to go out and this gwento bwenyambade because nze ngeri gye sinywa mwenge nina okulinya ku mmeeza n'enzina biki bikise ate tonywa mwenge sinywa mwenge naye ngenda atamidde kirabika kale engoye za botiki osooka zeegezaamu n'olwekoziguza abantu no bagamba bakola mu botiki engoye muzambala ate male muziza ate kati wenyambala nensangayo abantu ne bangamba twagala ku ngoye ezo zoyambala oba engatto agents y'aba clients walking dummy naye nga walking dummy kituufu ennyalo igwali lite dummy Damian that's a Jamaican name Damian Mali oba Dadi wange omumanyi mu America abuuza Shami ne mukubira kati n'owulira accent oli mu America omumpi si mumpi Americans have height Dadi wange si mumpi anti nkugambye Dadi wange mwanvu ulio ate na Dadi wange we yagamba newe mukubira kati mbono ki Dadi sinze yasooka kwambala pampa mu Uganda agenda kugamba yeye pampa zafuluma mwaka ki I don't know oyina emyaka emeka nagamba nina emyaka emeka wakakimbuuza emirundi emeka anjagala kumanya pampa weezajjira oba waliwo kirabika mwe mwali mukozesa soft care kati olaba Shami yasooka okozesa baby ndumu bino ebizigo well, that's why she looks like that she's a baby ndunya ayonoona she's a baby look at her lwaki tafuna omusajja mukazi wati buzibu ki lwaki tafuna omusajja simanyi omwana alina empisa mbi omwana avuma abasajja Shami avuma abasajja ebigambo ebinene toba lwamwagala era nemulaba wedde amuvuma avuma Peter naye Peter togenda kulya mukwano gwange nkozi ng'ogenze mu ddwaliro mu basawo Abaganda eyo gy'ozumbire mubadde balabi balungi mbadde ne Dami Sandy gwe mulaba wano olina sawundi empya nkize wakata oba etya sagala musajja njagala nnyo sagala ntuuke kusaba ssente ng'omulimu gw'obadde okola gwakunjagala nnyo ngambe tolina so sagala musajja njagala nnyo njagala onjagaleko katini nga bw'ompa ssente ebisigadde babindekere baneiba abandeetera olugambo olukwata ku boyfriend wange omusajja ayagala nze bali abawala abalala bamwesibako so olugambo lwamwe mulwesigalize
mubadde balabi balungi tubadde ku The Truth Media mubadde ne Sami ne Dami mugende ku TikTok kwali nabadde ndiawo ne bampeza ka video nga yeegaana omusajja yadamu ya propose nakataddeyo ku page yange ngenda kabateerako wano ebya ddala yagobye propose gayi yazze najja nabuweta buno bwe bagula wali ku paaka enkadde ku madaala weebale kaweta nakalabi tekabadde banenze nabadde sobola mukkiriza at any point agambye mbukafuupi kyokka alina ssente simanyi lwaki yeekuba enjawulo jagezi wano ku madaala ku paaka enkadde n'agula akaweta I don't like it. I know my worth. kati emmotoka yagitwalidde ku luno teri kugikuwa Manyi omukwata ajja jimpa